Kango ababbi bwe bakubye omuvubuka wa boda boda ennyonde ezimutiddewo ate ne boda ye ne bakuulita naye. Atiddwa Mukambwe Charles Makaka ow'emyaka 28 ng'abadde muzi wa boda boda ku siteegi ya Watoto Nakirebe ku luguudo lw'e Masaka. Ono abantu abatannamanyika baamuteeze ne bamukuba ennyondo ku kyalo ky'eyitaba okumpi n'awakaawe n'oluvannyuma ne batwala pikipiki ye namba UFS 517E Bajaj Boxer. Kitegerekese nti waliwo yamukubidde essimu akawungeezi ku ssaawa emu okumutwala nga bwe yagenze gye bamukubidde ennyondo. Endika y'omuti omwana n'agutomerako ndowooza mu kugwawo omwana yali ajanye kubanga ennyondo baagimukubye nnyo ku mimwa kuno. Bamukubye ennyondo ku mmwe y'amaanyi alabika yali ajanye ndowooza ng'ayogera ku linnya gugamba nti oba gundi n'onkola kino bwe mukubba ennyondo ey'oku mumwa n'ey'oku mutwe ennyondo bbiri. Mu kugenda kigambibwa nti waliwo yamuyimiriza ng'agenda kuba waliwo yamukubidde essimu alina ebintu byagala omuguliza awo yafunidde obuzibu. Abooluganda n'abatuuze nga bakulembeddwamu Faluku Tulyahumula ssente wa boda boda ku siteegi ya Watoto Nakirebe ne Ben Tadeo Ssentongo ow'Oluganda bagamba nti omugenzi abadde talina pikipiki ye ng'abadde avuga kibaluwa. Ya boda boda bbanja batugamba ti boda boda bbanja ebeeramu tracking. Aye tracking twagenze okuddamu okubakubira essimu bagaa tracking bagijjamu batya agwo gitaddemu. Balaze obweraliikirivu ku ngeri ababbi gye babattamu ne batwala pikipiki zaabwe ne balaajanja bikikwatako okubayamba. Abalala tebalitadde ku bavubuka abataagala kukola. Omwana baamuse pikipiki baagitutte naye tetutegeeza nti olw'okuba oyo yatutte pikipiki nti agenda kukoma kwolwo okubba abavubuka mbakubira emiranga tukole nnyo twekolerere. Kati omuntu buli watuuka naggwamu essuubi ye kyalaba nga kyekiriwo kyekijja omuyisa mu lunaku kyakola. Koledde eggulu erino ng'omulambo gukomezeddwawo mu maka g'abakadde be ku kyalo ky'eyitaba ng'ennamwandu alajjanye olw'abamutidde bba ne bamulesa abaana. Mwami wange yavudde wakasaawe mu kitundu n'afuma n'agenda ne muganda we Sseewa baba baatuuse mu Kayembe n'amuwa piki n'agenda yekka bannange ne bamukubira mu Gakyesa. Okuliraana ekifo awakoledde ettemu waliwo abantu abasulawo ng'ekyewuunyisa tewali yawulidde okusobola okuyamba. Bamumanyi kubanga eri wansi waliyo kaswampu kalengerwa neera basobodde obutamukkira eri wansi ne bamuteeka eno waggulu ekitegeerekeka nti gy'abadde mikwano gye. Joseph Kinobe yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.